Kati sister wange amwita Irene ajja muto yansanga angamba guno omusaayi gwaki kino nekisobola kubanga ki nga kiba waliwo ensonga endala Kathe kiki what are you going through kyota tugamba nekubira omusajja ne mugamba olunaku lwe nakusanga kiki wakola n'agaana okwogera ne mugamba ndi bubi mpulira seetegeera mperezayo $5,000 ngende mu ddwaliro musajja yangamba oba ofafa naawe ndi mu campaign zange stress nzonyumiza gasiya bwatu bwe yakugamba nawulira nga nfa nga bansimidde n'entaana mu kyalo balinze omulambo bakusimira entaana kuba bangamba omutima gwa stoppingako kuba like for 2 hours naye nga omusawo alinze kiddako nempulira nga nfa sorry thank you nempulira nga nfa ngenda kukwata essimu yange kuviewinga status z'abaana nga buli omu ataddeko rest in peace gone so soon nensirika oba nkugambe ki nensirika bali bamanyi nti ofudde kati waliwo enali nga banzija mu theatre banteeke mu room private room kati awo nga nagaana dde okwogera erinnya ly'omusajja nnyini Olubuto bamumbuuza nga nkyaliko kalifomu njogera omusajja buli omu yawulira nga asanyaladde. Stress no more if your dream is to go abroad. SMP Tours and Travel is here for you. We work on your travel documents like passport and ticketing, and we can get you visas for countries like Turkey, Switzerland, Iceland, Finland, Germany, Netherlands, Denmark, Dubai, England, USA, Bahrain, Canada, and South Africa. We are located on plot 9, Lumu Street, Kampala, Julaina Complex. You can call us on 0759 793 767 or visit us on www.smptoursandtravel.com. SMP Tours and Travel. Let's explore. Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa e Nakisunga ng'oyitidde Mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu eby'enjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owetulwala musa abangi ng'amajinni, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 783988813. Nkwaniriza nnyo kwemboozi mu UG go wenna atulaba yonna gy'osinzira okutulaba. Nzajja ffe Mayanja aka Mr. Wagwan wabale nnyo batite ddala kwe tuli. Ndi wano ne mwana muwala ye Catherine Nakamate. Alina emboozi awo yanyumirizaamu kaawo n'angamba Geoffrey nagenda mu ggulu n'endowooza nti byakusaaga yagenda okubinyumiza n'engamba nti naye weetaaga owuliko ku mboozi eno ya Catherine Nakamate kyatuka kitugenda mu ggulu. Atule ni kyakola na kimu kyonna tulabe otusobola okutandikira essaawa zino. Kujjukizaamu nti nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan kwemboozi mu UG. Catherine nsanyusa okukulaba. Nange okusanga mwami Mayanja. Nja kwongera ku ddoboozi kubanga si mubambejja Nakamate simuwulirayo. Mukwano ndi mumbejja. Nja kunyongera ku ddoboozi. Nange nsanyusa okusanga Mayanja ogamba otya? Gye ndi sigamba gyebaleko. Kale naye gyebaleka. Kale. Obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi mpozi obubo. Obulamu bulungi. Ojja kunyongera ku ddoboozi nno. Obulamu si bubi mpozi obubo. Obeera wa?
Mbeera Munyonyo. Yeah. Naye nga bakuzaalawa? Banzaala gye banzaala oba gye banziika ewaffe? Gye bakuzaala na gye bakuzika wa njawulo? Banzaala Nansana. Bakuzika? Ye wali bazadde bange. Nansana awo. Banziika Mpigi. Mpigi Mawokota? Yeah. Kati mujja mutya ate Kampala ne mubeere Nansana? Mujja mutya okubeera Nansana? Abazadde abange bakulira mu kibuga mwe beesanga mwe beefunira. Ne batuzaala. Naffe ne tukulira mu kibuga. Kati ovadde ewammwe byonna bakuzadde okuze otukadde nti kati nvuddeyo ewaffe. Era osalawo otya? Ekintu ky'okuva ewaka kyankaluubirirako. Because it was during COVID when nasalawo nva ewaka. Nga ntizudde nti mu 2019. 2019. Nali nkyali waka 2019. Yes. Wavayo 2020. 2020. Yes, COVID lwe yatandika. COVID yatandika 2019. It was 2021 when navaayo. Yes, when banzijukira obulungi nga seerabidde, it was 2021 when navaayo waka. N'olaga wa n'okola ki? Kasana kizula nti ndi lubuto actually. Ne ntya nnyo ki kye bagenda okundowooleza ewaka. Because most of my sisters bavuddewo bambaga kwanjula even omusajja akyadde ne bamanya ni gwe bakola ki. Gwagenze naye. Muli bameka ewammwe basisita bo? Tuli abawala 11 omulenzi tulinamu omu. Ng'agenda kufa enkoko. Basisita bo bameka ewammwe abakanjula? Tusigaddeyo 2. Abatannaba kwanjulwa. Yes. Kakati ofunye olubuto, omusajja omufuna tuko kufunyisa olubuto? Omusajja he was actually nze nava mu ssomero nali tomboy. Ng'embeera zange za kirenzi. I didn't know much about ebintu bya laavu biki ebyo. Because tebyandimu nnyo. Naye namalira okusoma. But nsanga omusajja aŋŋamba ebigambo. Olwo naye nga ntandise omakiwaringa obwongo. Aŋŋamba ebigambo mugamba I'm not interested. Omusanga wali waka? Nali ntambudde. Kumpi n'ewaka? Twali tutambuddeeyo ne kyali wange. Bamuyita Hindu. Then omusajja. I'm a born of 2002. Nidangamba ebiseera ebyo ofunye omusajja oyo nakufunyisa olubuto? Yes, in 2021. Wali olina emyaka emeka? I was 20 years. I was 20 years. Omusajja yali alabika nga wa myaka emeka? Mukulu. Kunze alabika alina n'abannenkana n'abansinga. Kitegeeza nti ayinza okuba yalinga mu myaka nga 5 nakudda waggulu. That range. Yes. Nankwana, I was like, I'm not interested. Nalemerako nno. Nga kimana abantu ewaffe omanyi ffe ewaffe kasita okula ng'omaze form 6 oba omakiwarinze. Mami wakitwala. Era kuwa freedom yo naye nga tesuse. Nga freedom omwana omuwala gye yandibadde naye ate nga tesuse. Ng'eraba mu limitinga. Omusajja ono bakusanga kugamba bigambo ki? Ansaba ennamba nkwana ngimu mama mugamba I'm not interested. Era nga nsibye ne balance wange nze nga saagala mmanya actually. Nga ndi byange. Ne mugamba I'm not interested. Kati be nali nabo ne baŋŋamba omusajja ali mu mmotoka nnungi, he's okay. Lwaki tomuwaddeyo nnamba? I was like, banaye manyi ki kye njagala ne ki kye mpulira muli nga nkifiiringa. I didn't feel him. Simwagadde. Nga tukontinuinga wayitawo like oba 1 week. Emmotoka nejja ewaka. But mami yali taliiwo kuba yagenda. Alina gye yagenda ng'abeera ng'akola then ng'atuweereza ssente eno. Kati tuba tuli awo ne baganda bange abazzukulu b'ewaka.
ng'emmotoka ejja nga bagambye bino mbireeta. I was like ani agambye nti omwami gundi ne gundi ne mugamba bizzeeyo. Kati nalina baganda bange waliwo abalenzi waliwo ne house boy yali mulenzi ne bangamba si yaffe togenda tusubya bintu olw'okubanga oba ki we don't know that. Ne mugamba it's okay bireke. Ne balya ice cream ne bakola kyebya ne babiterekako kwaliko akasawo k'omuceera akakawunga oba na biki ebirala something like that. N'agenda nga continuinga akikola paka namusanga nafuna ne namba yange. I don't know how he got it kuba yali I think yali munene. I will not say I think yali munene. Munene atya mu size like nga n'emmotoka gyavuga ya Yugi. Yes. Keza nti yali akola mu government. Munene mu government. Yes. Simanyi ngeri gye yafuna my number but he got the number. Ne twogera ne mugamba actually I will not push you away. You can be my friend. Olutandise okugonda. Sitandise gonda. Yali akalube go basabe namba n'ogigaanira. Sitandise gonda. I was like n'ogaana n'ogamba siri interested. Yes. Kati balese ebintu abakulu babikiriza abazukulu b'ewaka. Guy yangamba I will not stop. Kale ekitone nnyo tubeere bakyali. Ne ngamba it's okay to be just a friend. Olina emyaka 20 yali emyaka nga 50. Simanyi na kumanya myaka gye actually. Nenga yeyo range. Netwogera naye tetwayogera nnyo ate after. Nangamba jangu nsange wano nawe ne mugamba nze sitambula. Ndi mwana wala sitambula ewaffe tebatukiriza tambula. Nangamba okay. So after a while ayita mukwano gwange omu ku bali be nali nabo nga nsanze. Amuyitamu I don't know even ye yamuwa ne namba yange I don't know. Nga amuyitamu nga mugamba osobola omuleeta awantu wano na wano nti ye. Kati mukwano gwange ngamba do you know what Kathy nti ye. Nina birthday naye njagala omperekereko cause abali sibamanyi nnyo so I will not be comfortable. Kangende naawe gwenkola ki? Gwemanyi. Nga tugenda hotel no y'amaanyi. Olwo mugenda ku hotel ki? Hotel kuliko bar. Hotel tugireke bambi. Tugireke. Tugenda ku hotel kuliko bar. Kati mba ndi awo like nga twakatuuka kuba twatuukawo ssaawa nga 2. Ez'olweggulo ez'ekiro. Ez'ekiro. Ne mwana ezino zisaaze nina okubewa. Kamami nankuba essimu nga siri yanzise. Nangamba wana yina ebikiriza gamba baganda bakubikkirizeewo jjawo nja kuwa ssente okole ki obawe. Olwo mukwano gwe yakugamba. Ne ngamba kati nange nali ndudde ebintu just ntandika butandisi to experience ensi eri etya nga wayitawo like oba 2 hours nga ndaba omusajja ne mugamba naye gundi. Mutuuka mu kifo omusajja teyaliiwo. Yajja luvannyuma nga mwatuuseewo. Yes. Olwo bwe mwatuukawo mwatumya ebyakulya ki? Mwatumya ebyokulya, mwatumya ebyokunywa. Atuleetera ebyokulya kuba nze ndi muli wa nkoko sijja kulinda. Ku bbeeru yaani omukwano gwa kugamba ku bbeeru yaani? Atumya butumya. Nze nga kumwesize kubanga era twagendanga auto ng'era yatteranga oggula. Nenza nga I don't know. Kati munnange nga tukola ki? Nga tugenda nga batumya nga omusajja ajja. Musajja mukujja ne mugamba naye tewangambye ntono omwami agenda kuba wano lwaki tewangambye. Nangamba mbadde mmanyi muli ba mukwano mwogera muli bakyali ne mugamba don't pretend I'm not a fool. Nangamba kale kakkana tumalemu ebyokunywa tukole ki? Tugende. Olwo nenda zatudde ku tebo ya muwe muli. Azambuuziza n'okumbu yasooka kuntumira gundi bana babeerako bagundi be bakadeyideyi be n'antumirako omu kati namusonga namundagala ngamba wuuli wali kwe kuvaako ne ngamba no lwaki tewangambye nti omusajja agenda kubeera wano nangamba mbadde mmanyi muli ba mukwano mwogera okitegeera but I told you the guy is good with you chikonza how did you know that he's good and he has good intentions
Nangamba okay tonyiga saagala kunyiza katumale okulya tumale n'okunywa bye tuyinamu ayipe tugende. Konze kale nentuula nenzira ku simu yange. Kati waita akabanga mugamba before nga tetunagenda ngolwa mazena sasula before nga tetunagenda ngo olwana sasudde omukwano gwo. Nangamba before nga tetunagenda ne mugamba before nga tetunagenda kamalo genda wa mu short call I help myself. Konze kale kati nkomawo malemo drink yali mu glass mu disposable je nainamu. That's where when I come okutegeera actually simanyi okuddamu okuzuuko kanazuukuka next day naye nga mu kukomawo ng'ovudde mu kigo okujja okunywa blacking out mukwano gwo yaliwo ku tebo yaliwo nenkwata drink yange nenjimalamu we nakoma otegeera serious we nakoma otegeera ngenda okuzuukuka enkeera sawa nga 7 nga ndi n'omusajja mu buliri. Omusajja teyagenda awantu wonna yasigalawo n'akola kyakola n'abimala yasigalawo awo. Neŋŋamba okay neŋŋuma nentuke waka nenkaaba nakwata waneeno ozuukuse oli mu buliri mu kifo ekyo kyennyini ku hoteri yennyini ozuukuse omulabye omugamba ki era naye akugamba ki? Nali so shocked kubanza ate obusungu bwe munkwata I do something stupid era namutunuulira butunuulizi bwe nti nengenda mu kinaabiro nentuula wansi nensirika nembeera eyo nga simanyi kiddako actually nga simanyi kiddako nenvaayo naye nga waali talina gye yalaga okumanya abasajja abakulu bambi mwekazi talina gye yalaga nenzija nenyambala nenkwata kubo nengenda. Tewali kyeyagamba nakimu? Yaŋŋamba bugambi I'm sorry but I needed to do it. Namutunira nga sirina kyakumuddamu kyekituufu nga mpulira nzijudde nyiza n'okukola ekyobusiru nentambula neŋŋenda. When natuuka mukwano gwange naŋŋamba I'm sorry I didn't know biki nemugamba you knew okuteeka pills oba nakyo wateekamu oba caliform in my drink wali okigenderedde. Nemugamba tambula ogende kuba yansanga ndina mukuwaata mmere ya ddadi nga ngenda gifumba kuba ffe twali tuliddeko olwo oba muceero oba kawunga. Olwo wayisewo ennaku mmeka mukwano gwo okujja omwogera ebyo? Wayitawo wiiki namba nga tomulaba nali mna mu brokinga yakubanga ne mu brokinga nensirika yansanga mpaata mmere ya ddadi agisangeko ng'eboobedde najja Katha I'm sorry kuba nali nkutte akambe namugamba nva mu maaso ng'ebyeddala ngenda kukamutema nemugamba nva mu maaso n'atambula nemugamba oli muwala atujja zaala kyonkoze bali kikola kyokka kye namugamba nemugamba atambula ogende. Tuddeyoke mubega katono wano mu kuvaayo ku hoteri omusajja talina kye yakuwa nti oba nsimbi ziizo oba ekintu kyonna? Yatuma kadeyideyi we waka n'agamba mutwaire namugobya kolo lwennyini? Yes kolo lwennyini naye olweggulo ssaawa ng'emu naye ate ddadi yaliwo n'agamba eno emmotoka yaani ejja wano kwa guno omulundi gwakubiri nga ndi mu kisenge nga ngiraba konze it's for a friend asaagala kuleetera ddadi wange lowooza kyoba ki n'aŋŋamba honorable ŋŋambye zino sente nzikuleetere namugamba I'm not interested. Olwo nga ziri sente mmeka? Oba gali $5,000. Actually I don't know that amount naye yatiranga nnyo okugabiramu eyo range. Nemugamba tambula ove wano wasa ekyo nja kukwata akamba emipiira egyo gyonna ngifumite tambula oveewo. Nemugoba nemblockinga buli nakyusa ne line actually
Yes, I told a friend anfunira line endala n'aginfunira. Bwe yaginfunira n'enkyusa ninneesalako buli kimu. Kati ebbanga ligenda litambula. Katono tewasuze waka ewaka olina okubeerawo mu budde nga mu budde obutasuka ssaawa 2 n'okuba ng'otuuse ewaka olina okusulawo kyokka wakati wasulawo wakumawo nkeera ewaka obagamba otya era bakugamba batya? Waliwo bano abalenzi ate ng'omanye abaana muli mu age range emu oba mukwatagana. Kwolwo muzeeyi teyadda mami nkugambye alina gy'akolera ng'asulayo. Kati kyanyanguyira. Naye before nga ebbanga terinayita I went and I tested kuba nali ntya siriimu. Kyekyasooka okunzigira mu bwongo. I went nalina mukwano gwange nga musawo nga bamuyita Maria ng'asoma busawo naye nga alina ka clinic. Ne muyitiramu ne munnyonnyola n'aŋŋamba nkubuulire tutestinge HIV tulabe. Nantestinga emirundi eja esatu naye nga wayitawo bbanga nangenda nantestinga naye tayo bbanga nangenda nantestinga nga simuyina neŋŋamba ekyo ekikulu nembivaako neŋŋamba lemikiru kuba Geoffrey newonyonnyola omuntu emyaka egyo gye nalina nonyonnyola omuntu nti omusajja yanneebaseeko nga seeyagalidde teri asobola kikkiriza era nasirika it's only Mary eyakimanyaako. Oyo gwe wali naye mukwano gwo? Omusawo bwe nakigambako yekka. Wayita ebbanga mbeerawo ewaka kati nali potable nga nina westi yange biki ngenda olaba engeri gyengezi sigitegeera nga ngejja mayanja ko maama naye Kate kuba ewaka bampita Kate nangamba naye Kate ng'ogezze olya biki konze tewani nga there is no one asobola suspecting anti ndi lubuto kuba nali stubborn nga ndi tomboy kati nga kizibu omuntu okulowooza nti nga bamanyi ndi so smart nga kizibu omuntu olowooza nti nsobola okufuna ki olubuto nga era nzukuka bulungi era nze saasisemako nti oba mpande nedda nga toyoyayoya kyenayo yaako kimu menvu kuba bagajjanga mu nnimiro ne bagateeka mu sitoowa nga tebagasangamu ne weebankota nga njirira ennaku ennungi eza 2 nga gaba gaweddemu nga babuuza bannaaye amenvu gaalazeewa nti nagalidde okitegeera naye nga tewali asobola suspecting kuba saali week saasesema saawanda nga nkeera okumakya ebanga lunaku lwange lwakufumba oba wiiki yange yakufumba nga nkeera n'enfumba buli kimu ne basanga nga nkikoze okitegeera kati nga there is no one muntu gyasobola suspecting nti nfunye olubuto era ekyewaka bakukigamba tewali kye bandabako sayini yonna kati ate oba mbalabe nti mbeere kuba nze siteera mmera mbalabe oba nti mmere mbalabe ezo sayinzi abakazi ze bafuna tewali nekyo kyantuukako kati ngende wa Mary mugamba naye okimanyi mami yaŋŋambye ngezze kati Mary antunulira ŋŋamba naye Kathy okimanyi oli lubuto ne mugamba wa tekisoboka sobola funa lubuto aŋŋamba ebyaddala oli lubuto ne mugamba tekisoboka kati mukuŋŋamba tekisoboka nga sisita wange ow'emukono akubye essimu agamba mami omuwala yagenze mpeereza ku kafe era ngende eyo nga sirina konfaminga nti ndiki nti ndi lubuto kati musawo Mary teyakukebeera ga nti kutukebeera ekituufu boli lubuto namwaye neyaŋŋamba naye nze nga nkiwakana ne mugamba biveeko n'ebyokukebera sisobola kuba naŋŋamba kale nze onaŋŋamba ne mugamba naye soon ngenda mukono naŋŋamba nange njagala genda eyo naye waliyo brother wange naye simanyi kuba ne brother we yali musawo naye ngeno Mary aliyo olw'okuba nti asoma ng'ava eyo n'agenda ate nga alinawo ka clinic kati manna akagenda eyo like 2 weeks
ne Mary najja kwa namukubira ne mugamba ekituufu leero neegendereza namiisinze naŋŋamba atofaayo soon ngenda kubeeyo tugenda kukola kikweraba munnange nga Mary ajja kati nga mugamba sokompe ka testi ngende nkole ki neekebeze Olubuto munabona tunabakweraliikirira ku kirowooza kikuwera because kasita neegendereza nti miisinze notandika okweraliikirira nitandika okweraliikirira ne muga sokompe ka testi ngende nkakozesa endabe naŋŋamba ojja soma instructions kweziri konze kale ntuuka kati nalina sister wange gwenzirako yaliyo ewayo sister wange nga tuliyo babiri abato naŋŋamba mwana oshoyindudde ogenda mu kiiba sibanga ndi lubuto sorry to say that nensirika neŋŋamba sigenda mugamba nti ze sinnagendamu naŋŋamba negwe okimanyi we batuteera sigunde sanitaries zaffe naawe nkwegendereza ate kuva ne maama oli yagamba wadde tokozesa sanitary ng'okyali enansana ne mugamba wa nze ndyokke ndikkiriya naŋŋamba ekaale kati omusawo yaŋŋamba olina kakozesa ku makya nga tonnalya kintu kyonna neŋŋamba okke kati ku makya nkeera ngende naabe ntaddeko caayi ajje ne breakfast ngitaddeko nnyingira mu kinaabiro ngende naabe nzije nkola ebirala ngamba kaleero kankagezese nenkagezesa nga simanyi na testi bagikozesa batya ekituufu nekujjako obwa naye nga akamu kakwafu akalala nga si kakwafu nensomako kati nga ndaba waliwo akabeera invalid ningamba kyeka kali invalid ate jjukira nga sikkiriza ndi muddinaayo neŋŋamba nempita sister wange bamuyita Flavia nfuire ekituufu siri kwetegeera naye ngize kaguuni nga naye tamanyi bakakozesa batya nagamba atugende tufuneyo obulala kuba nange nayagadde dde okukola ki okukebera neŋŋamba naye nze sigenda kuddamu kukebera kuba bijja kumbuzaabuza kangende ewa Mary nkeberere ewa Mary tumala okunywa caayi bulungi kirungi bantuma nga bantuma sister wange alina bbaawe naye bbaawe tumuyita dadi tetumuyita mulamu era naye tumuyita dadi kati munnange tugenda okukebera ewa Mary nga ŋŋamba Kathy wagaana okikkiriza naye oli ki oli Lubuto omutima nagukuba twa nenvulirange nfa nemugamba simanyi kyenzizaako naŋŋamba lujjeemu nga tebannategeera nemugamba sigenda lujjamu naŋŋamba sooka mpa obudde neerowooze nga mpulira ebyaddala gampedde kati we naddayo ewaka enamba y'omwami oli nayi naginootinga Samuya no yali yampa business card nga nkyagina mu kadayari kange mu kanotebook nengenda nenjikebera nemukoya nemugamba ndi Lubuto naŋŋamba nakuwa ssente omwana yaleeta ssente n'omugoba nga njagala weeyambeko ofuneko piiru nemugamba piiru ki nga simanyi na piiru ki ebyaddala naŋŋamba anyway nzisobola zaala ssaawa zino ndi mufumbo nina abaana nina omukazi nemugamba wagenda okukola kyewakola honorable minister nga yakugamba nemugamba wagenda okukola kyewakola nga tomanyi nti tolina omukazi n'abaana naŋŋamba tuleme genda wala kuba ngenda mu meeting ngenda kubeera busy kantuma omwana akuteereko ssente Olubuto olugyemu nasirika nembeera mu kisenge neneggalirayo nga mpulira nsiridde mayanja nga mpulira nfa nga simanyi kiddako ebyaddala sirina experience yonna ku kintu kyonna ekintuukako sister wange ajja mbuuza kiki Maria agambye ki ekibaddewo mugamba nekazaakaza mugamba ndyokke
nga saagala amanyi kuba waamanyira yagalaga anaabe waka bonna agenda kukola ki kumanya nensirika era namalako ekiro ekyo olunaku nga sibitegeera kati before olunaku nga terunnaziba olwo nga tetunakweyongerayo olwo sisita wo naye yeekebeza nga ali oke just oba yamira piiru ye yali abimanyi neerwisaawo ki ensonga ze natya nali ndi awo omusajja nanterako 9,000 nagamba ajjamu olubuto nagamba sigenda ddujjamu kati nensooka nve wa sisita wane mwe njagala kugendako waka wa maama neŋŋenda naye ng'olubuto luli myezi 3.5 nga wembala ebbanga naye nemmira pini mayanja namira pini naye nga buli gwembuza nenga okimanyi nina mukwano gwange era nembuzaako ne mami nemugamba mami nina mukwano gwange yafunye olubuto naye tamanyi kyakukola ayagala ddujjamu nangamba mugambe talujjamu kuba olubuto olutta naddala omuntu nga gwe gusoose tabimanyi aguma azaala omwana muwe maama we nempulira ng'eyanjalula esiridde statement mami gyakola kumbe kiri kugwe kennyini kiri kunze nga neebuzaabuza ebyaddala kati bwe namanya maria before nga sinnaveeri kuba ye namulekayo nga sinnaveeri yampa akagundi k'amaaso nangamba keerusa amaaso kati ogwokateekangamu nga maama we akola ki alaba ajja kugamba omwana ali mu kuwaiteninga ki maaso galeme kubanga gatangalijjanga gw'omukazi w'olubuto byonna nga biŋŋambye maria nemugaa ekyaddala sigenda kujja mu lubuto nentuuka neŋŋamba mami nemugamba mami nina mukwano gwange yanfunidde omulimu ewaabwe ku hotel yanfunidde omulimu kumbe njagala kudduka waka olagewa nga simanyi naye nga ŋŋambye kanzibuke kuba linasigala ewaka nga ndi lubuto ngenda kuyisaamu abazadde amaaso kigenda labika bubi nenvaayo waka olwo omwami omuwuliziganya tata lubuto omuwuliziganya saddamu mukubira jjukira yampeereza 9,000 naŋŋamba lugjeemu kati olubuto olwo we lujjira mayanja byebiseera bya kampeyini awo wemba nzijukira ebiseera bya kampeyini lwajjira olubuto olwo we lwakulira obulungi actual oba naye nga byebyo ebiseera twali tubiyingiramu oba twabirimu wensobola okujjukira scenario zonna ezaaliwo kati nva ewaka ngenda nfuna akazigo nsasula ngulako akafaliso kano akasookebwako akatono bwe kati ku myaka 2 olina 9,000 osaagana okusaaga ofunye akazigo oluka sente mmeka kaali ka 12 oba 12 oba 15 awo nsasula nfuna akafaliso nfunako ka stove kano aka green ngulako akadomola k'amafuta kati we nali nfunye ekirungi obuzigo bwali bwa dokita nga omusajja dokita kati mbeerako nkolako ka shopping kambeezebeezeewo ne mayanja natuuka era ssente ne ziggwawo nimbyangatana mami ankubira olyokke oli bulungi ye mami ndyokke ninga ekyaddala siryokke kyekituufu kati ntuuka mu mbeera nyigirizibwa ssente ziweddewo siina kiddako kubira omusajja mugamba ekituufu sajja mu lubuto naye neetaaga ssente naŋŋamba soyo omusajja alina saagala kwogera nnyo bingi kubanga saagala siikuula kyemabega oli atugamba nti alina neki alina by'alina naŋŋamba jantumitinga nga tomwogedde erinnya naye just kwogera alina hotel naŋŋamba jja ku hotel yange tusisinkane ne muga sikusanga munda nkusanga bweru kuba nze yali yeetaaga ki
sente. Ningenda namusanga parkinze bweru. Nyansange motoka ipangise bweru nangamba ndi munda naye motoka yange eri awo bweru. Hotel side wo. Ajireke. Ndabo osima gireke. Hotel waliwo nyini we yakufunziza. Si eyo. Kati ate we yanfunziza wali walala. Nga ngenda nyingire motoka ngamba nindira akao. Netula. Nangamba toyagala kyakulya omwana akwete ekikonze sizze kulya nze kola kya kuno na sente ngenda. Kati omusajja ndaba alwayo 2 hours ziise ne mugamba ssebo ogenda kumpa sente togenda kumpa ngenda genda. Nangamba nzija najja. Kati mukujja nangamba lwaki tewajjamu Olubuto biki bikideedde ne mugamba nali saagala. Kuba tekyandikozize damage either ku bulamu bwange oba nenfiirayo. Kamuzaala abeerewo. Nja kumujjuukirira ng'okwo. Nangamba kale kanzije. Kati mukugenda yadda n'omusajja. Omusajja n'ayingira emabega kuba nali mu back seat. Omusajja n'ayingira emabega gye nnali. Honorable n'atula mu maaso n'agamba njagalayo omwami akucekinge kaawo naye weetaaga okunywa amazzi kuba nina kye njagala akole alabe. Ndizeka. Tannakuwa sente. Tannaba. Ngamugamba ogenda kumpa sente zennoonya oba togenda zimpa. Ngamba ngenda kuwa sente naye nina kye njagala olaba omwami kaakole ki. Njagala mmanya how long Olubuto we luli. Kuba asobola ommanya ng'awo ekituufu nga ndi fala naye ng'omuntu bw'andaba alowooza ndi shaapu. Nga muleka akole ki nga nnywa amazzi. Kati kumba amazzi ge nanywa oba mwalimu era kalifo simanyi. Ngenda okuddengula omusajja ng'ali mu kuba nziza waka nga saamugamba nawwa gye nsula naye ng'ewange amanyiyo mayanja. Ng'amanyi woosula? Osaaga n'okusaaga. Ngenda okuddengula nga nali nyambadde jumpsuit. Yali ya jean naye nga jumpsuit. Naye nga kya baggy nga kya off shoulder. Ngenda okulaba ne mugamba omusaayi gwaki. Nangamba tewali kye nkukozeeko. N'akwata $1,000,000 n'agimpa. Nangamba ekuyambeko ku bisigadde omusawo agambye obwo obudagala bwa musaayi bumire. Ne mugamba onkoze ki nga ndaba omusaayi. Nangamba tewali. Nensirika. Kati wayitawo ennaku nga 3. Mayanja Olubuto lwannyola. Ne mpulira nga nfa. Olubuto ne lunnyola nga mpulira nfa ebyaddala. Kati bwe nali mpangisizza yalinga nnyumba ne bagisalaasalamu obuzigo. Kati nga bwe nkoona bwe nti ku luggi olwaliwo oweri aba awulira. Kati ne nkoona nnyo oluggi. Waliwo omuwala era owa Landlord naye bamuyita Kate. Ng'agamba taata oba Kate abadde kimpuliraako ono oluggi. Kiro bajja bamenya kufulu. Kuba oluggi lwali lusubira mbweru. Ng'ebinyolo sibiteekako kufulu sirina sente za kufulu. Ne bajja Landlord nga alina gavumenti yali dokita ne bantwala mu ddwaliro lye. Nangamba wabadde ogezaako kujja mu Lubuto koze sinnajjamuko kuki ku Lubuto. Nangamba wano kindaga nti wabadde ogezaako kujja mu ki Lubuto. Naye ate terwavuddemu. Nga tuli ku sikaani nangamba oyi Lubuto lw'abalongo kuba nali weyampa omusajja oyampa $1,000,000. Yangamba weerowooze eyizo olulekamu oba olukola ki oba olugjamu kuba lusobola okuvaamu. Kati nga nange kinzijidde kubonaabona gye nnaakabonaabonako nzijemu ki Olubuto. Kati ate ebyo bye byatuukirawo. Kati tuba ku sikaani dokita ngamba ndaba oyina abaana 2. Mayanja Nawunga. Nalongo Mulamba.
Nempulira nga mpunze n'aŋŋamba naye bulijjo tetugamba nti oli lubuto atugamba oli student ng'opangisa wano lwaki tebatugamba ekituufu namugamba ekituufu nali njagala embeera nga wali quiet ate n'onsayirako ne ku ssente za rent aŋŋamba kaale naye wonaabaako ky'oyagala mama Kate ajja kukuyambako okonze kaale ne tubeera olwo nga bakitegedde ndi lubuto omupangisa gwe balina alina olubuto nga bandabirira kati Mayanja wayita ebbanga yali Sebutemba nga 15 sisita wange ow'emikono n'ankubira essimu n'aŋŋamba Kafe kiki ng'oludde okujja tetukuwuliza nakuwuliza ogenda gikwata tetukuwuliza nakuwuliza ne mugamba asi kyekyo simanya ani akuba soja password soja password tujire mujeko simanya abaana akuba anti genda wali wevugira omujeko tewali kati banda sisita wange ankubira ngamba gwe ng'oludde tukubira nga ali otukubiranga nnyo nga tomala wiiki nga totukubidde nga ne maama akiŋŋamba ngamba oli bulungi konze bannayidi bulungi kati nga sisita wange ngamba enkya birthday ya dotawo kuba sisita wange naye alina abaana balongo n'aŋŋamba enkya birthday y'abaddotabo ngina kuweereza ssente ojje ne keeki eno teri zi keeki nnungi konze sisobola kujja ebyaddala mukama wange tasobola kunzikiriza kukolaki kuvaawo kumbe mbeewaza saagala amanye nti ndiki toli lubuto aŋŋamba nze ndi mukulu wo nkulagidde tonziramu ssente ziizo ng'ate nina genda ekyo ekiro kyennyini ekyanga 15 nampereza ne transport buli kimu ngenda ngula keeki baluuni nga ngenda kati nagendera mugogoye gunene nga ngamba negwe wagejja n'olubuto ne luyitako nga tebamanyi toli lubuto nalusiba nengezaako lukoggeko naye nga wa kati nalina mukwano gwange twasomanga naye namuyita ima ngamba Kafe wandisiriwaza abalala naye tosobola kunsiriwaza ndikyaliwo tuvudde buto nga tusoma fembi Kafe oli lubuto mbuulira ekituufu ngamba ndi okay naye before nga sinnagenda olubuto lwali lunnyoddemukko neŋŋamba oba njala n'endya nenywa n'amata amabisi kuba ge nali njagala ngamba naye Kafe olabika oli lubuto ebyaddala nze nkulaba yadde terunnavaayo bulungi ngamba asiri oisya nemba nga ndi n'otamanya ggwe ew'okukido yagamba kale kati kwolwo nga 15 nga tutimba birthday yankeera nga tutimba ekiro kati tuba tutimba mpulira olubuto luzzeemu okunnyola fana tukayo ssaawa nga 4 natambula nakiro ntuukeyo kiro nga saagala bakoleki bamanye sisita wange munene nemutuuka nemugamba Helen mpa ku lugoye lwo nampa ekigoye kye kinene namugamba njagala olugoye nga luli free njagala kwetaaya kuba saagala kwambala mpala oba legenge oba ki bali muzi excitement zaabwe tewali ayinza nalowooza kintu kyonna ko yehe kaale kati naye nga sisita wange oli by the way Flavia alabika yasuspectinga n'abagambako ne bagamba Kate kuba shapu bwaliko tasobola kubanga ali lubuto ne bakitwalira munaye ekiro ekyo tumala otutimba baluuni abaana tubatimbidde twagala enkeera bagenda ozuuka nga surprise olubuto olunnyola nga mpulira nfa kati nga ima ngamba Kafe toli bulungi n'emmere ekulemye gwe okulemwa ennyama ya boyiro ofa
Ngamba ebyaddala ime nemunyumiza yakaaba n'okaaba nangamba n'otangamba ne mwana esirika tokola ki tobagamba abawaka tobagamba ng'olwo ndi mbulumi mpulira nfa kati olwo ne luyitawo kati enkera nga 16 baŋŋamba oba nali nakooza bintu mbagamba ebyaddala olubuto olunona wazadde baana bawala mulenzi obimanyi ebyo kwanza ndi kawala nga neekaza naye nga nze amanyi kyempulira ate nga baali bakimanyi nti bwendwala nengenda mu nsi ng'olubuto olumpisawo binnyo ngenda ne kukanula ne baŋŋamba gwe olubuto lukuyisawo binnyo soka onye ku mazzi agabuguma okole ki otuule weebakemu mune nga birthday olunaku luyita kati ekiro kyolwo birthday ssaawa nga emwawo ntandika obreedinga ngamba ekituufu nabadde mulwaliro lwaki olw'ensonga kijja kitya nti ndi mu kubreedinga n'ensirika nemmira pini nte nga wenteekayo paadi ejjulira mu katikitiki neŋŋamba kikyamu ki nembeerawo ekiro nenkozesa obupaketi ng'obwa ekiro kiramba ngenda olaba obupaketi tebugenda sobola nenfuna ekigoye buno obutawulo obutono nga kabankufuna kenge nga katono ka face towel nenkozesaako kati ate bwe nakakozesa obudde bwayo bunaatera okukya ngenda olaba nfunbaayo bitole neŋŋamba kiki ekigenda mu maaso kisoboka omukazi w'olubuto okugenda mu nsonga nga nze mmanyi ki nsonga neŋŋamba tekisoboka kati sista wange amuyita Irene ajja muto yansanga aŋŋamba guno omusaayi gwaki kino nekisobola kubanga ki nga kiiba waliwo ensonga endala kathe kiki what are you going through kyotatugamba nemugamba ndi okay just nguma Helen aŋŋamba enkeera nga 17 Helen aŋŋamba genda kuba eri waliyo abaana bajja kuteeteganya ate ng'oli mu pain genda weebake ku buliri bwange mu kisenge kyange ngenda ku buliri bw'okwebaka otwale ntuntwalamu katono nzuukuka nga bonna bujjudde omusaayi kati aŋŋamba kathe maze osiimuula eno ate saagala onaayitewo agenda kukola ki agenda no before that wali Irene we yansangira namunyonyola ne mugamba ekituufu ndi lubuto naye ate ndaba ndi mugenda muki mu nsonga ate ndaba nvaayo ebitole sikitegeera Irene aŋŋamba oli mu kufuna miscarriage ne mugamba tekisoboka nempakana naŋŋamba ni taata w'omwana ninga wali owakana nnyo naŋŋamba ni taata w'omwana kati nemugasa mpe ku ssimu yange nenkubira omusajja ne mugamba olunaku lwe nakusanga kiki wakola n'agaana okwogera ne mugamba ndi bubi mpulira seetegeera mperezayo emitwalo 5 ngende mu ddwaliro omusajja yangamba oba ofafa naawe ndi mu campaign zange stress nzonyumiza gasiya bwatyo bwe yakugamba nawulira nga nfa kati ngenda okwebaka Helen aŋŋamba jangu owano kino teyakuweereza ssente we yakomaawo nedda ssebo teyampeereza ssente mala okukola ki okuzuukuka Helen aŋŋamba jangu owano kino ekisiimula ekikalu yesiimuuleko atwaleyo omwana yeebake mayanja mba nkunukkiriza ekisiimula kyali ku kinaabiro waggulu nga nkikunukkiriza bwe nti wennakoma otegeera ngenda okudda engulu nga ndinako oxygen mu ddwaliro ne bannyumiza byonna ebibaddewo naye nga sikikkiriza mami naŋŋamba n'oba olubuto n'otaŋŋamba kuba mami wange yali so rude skale not that rude naye buli obukambwe waliwo oyo bwasukkanga nga tolina ngeri yenna yadde museka ne maama tewali ngeri that friendship oyinza yisiza kiri okimugambe buli omu yasirika naŋŋamba oli mukazi naye nga mayanja na breeding era omusawo yagamba within 20 minutes ono gubadde mulamba simanyi basisa wange ne vidiyo akyaziina naye yankwata vidiyo nga ndiko oxygen nga nfa nga ne baleeta bino ebikuba omutima
ng'obulamu bugenda nga bansimidde n'entaana mu kyalo balinze omulambo bakusimira entaana kuba bangamba omutima gwa stoppingako kuba like for 2 hours naye nga omusawo alinze kiddako nempulira nga nfa sorry nempulira nga nfa ngenda okukwata essimu yange okuviewinga status z'abaana nga buli omu ataddeko rest in peace gone so soon nensirika oba nkugambe ki nensirika bali bamanyi nti ofudde kati waliwo enali nga banzija mu theatre banteeke mu room private room kati awo nga nagaana dde okwogera erinnya ly'omusajja nnyini lubuto bamumbuuza nga nkyaliko kalifomu njogera omusajja buli omu yawulira nga asanyaladde ne baŋŋamba oyinza otyako nze saakyeyagalira ne baŋŋamba lwaki tebatugamba omusajja ne tumusoowinga ne mbagamba ku mwenna abali awo emyaka gye nnina nga ne bwe nnenkana ani bwe nandigambye nti omusajja yankwata n'akikkiriza ng'era tewali ne mbeerayo mu ddwaliro for more 2 days ne banjoza mu lubuto nangamba bba abaana abafu obedde wali weetisa abaana abafu muki mu lubuto neŋŋamba omusawo sirina kye ŋŋenda kukola kuba era babadde lwali oba 5 months awo n'ekitundu naŋŋamba abalongo tebabasuula kamba kuterekere I put them somewhere onaamala okuhiringa ojja kujja ogenda obakoleko emikolo okole eki obawummuze mirembe kati ntuuka ewaka sisita wange nga bawulira obusungu bonna balamu bange bonna bazze dadi bakaabye bamala bagamba nti odumulamu entaana ne bagissaamu ekitooke nga n'ebyoto bakumye obuugi bafumba kati awo sisa wange naŋŋamba katupime amagezi g'omusajja ono tulabe twali tukyali ku ddwaliro by the way naye nga batusibudde naye nga tukyaliwo mulamu wange ali mukola payment kati omusajja ne bamukoya ne bamugamba katha afudde katha obadde omumanyi nti ye yasooka kugaana kukkiriza ne audio oba sisita wange akyaziina ate nina n'essimu yange eyayonooneka naye nkyagiina audio ezo mweziri na buli kimu naŋŋamba ne bamugamba katha omumanyi yasooka sirika for like 5 minutes n'agamba ye mumanyi kiki namugamba katha afudde musajja yasooka n'asirika ku ssimu mayanja n'ababuuza muliwa ne bamubuuza okola eki nina abantu bange bengenda osindika awo balabe embeera weeri tulabe ekiddako tumuziika tutya kyekyetaagisa nga wenna mukubidde essimu nga ndi bubi yaganya okuweereza ssente ani abasajja gasiya kati tuba ku ddwaliro within actually 40 minutes nga ambulance ya A+ funeral service etuuse ekole ku mulambo
nga kuliko n'abasajja baali babiri nga balina emmundu nga bamaje. Ningamba basista bange omusajja waali ali mbululu ekyaddala asobola okukola buli kimu. Twayita nammanju wa ddwaliro awo sawa nga 4 ez'ekiro twayita mmanju ga ddwaliro ne tugenda ewaka. Nentuuka n'abakubira alina omusajja gwe yawa ennamba. Omusajja n'akuba n'abagamba muliwo ewatuufu, tutuuse wano eno batugamba tewali, batwagamba dokita omuntu yenna najja wano mugambe you don't know anything. Netuuka dokita n'abagamba tewali mulwadde bw'ato ekimuyina mu regesa yaffe taliimu buli kimu. Yafuba okubikkiriza kuba he knew the situation. Kati tutuuka ewaka omusajja akuba n'abagamba n'atubuuza muliwa, tutuuse ku ddwaliro temuliiwo, oba mwagala tukozesa amaanyi we can track this phone netumanya wayo muli. Basisa ne bamugamba totutiisatiisa ssebo, we are also some people tumanya abantu abamu temugenda tutiisatiisa olwokuba muli mu gavumenti. Musajja n'agamba nze temunyumiza mumbuyire waawe muli tulabe solution. Omwana bamuziika tumutwale ekiro kinene tumuziike biki. Kati n'ekirala I think omusajja oli mu kutemparinga n'olubuto he didn't know nti abaana bali bameka. Bali babiri. Ngamba basista bange ekituufu mugjeeko omusajja kuba omusajja yagamba n'okugamba you people you are nothing. Temuyina kyemuli newammwe tumanyiiwo you are nothing, you can't do anything. Aye tusobola obbakola ki kyetwagala. Ne tukwata amasimu gonna ne tugajja mu line for like 2 days. Tugajja mu line ne tusooka abasigalayo waka basigalawo ne tusooka abamu ne tuvaako n'ewaka. Then ne tukomawo later alone. Within 1 week sister wange n'angamba okyali mulwadde. Kwa nali nkola mu boutique ye ensambya. N'angamba kola ki ojira kyasigadde waka nga relaxing abiki nemugamba I can't. Ennyumba nemugamba ennyumba omwana abaana bange mwe bafiiridde and everything I can't. N'angamba kale tugende ku office okole ki okontinuinge n'emirimu. Neera nga bandaba ndi traumatized. Nga tebaagala kundeka nzekka nga mu traumatized. Mama n'angamba jangu ewaka nemugamba saagala kujja waka. Nembeera ne sister wange for a while. Kati wenabeera ne sister wange for a while newali nzira okukola abantu bakuba amasimu. Ekyasinga okuneewuunyisa when people heard that nfudde naye baawuliranga nti ndi mulwadde ndi mu ddwaliro. No one called okugamba nti ddwaliro ki. But when people we baawulira nti that I'm dead abantu baakuba amasimu okumanya wayo banziika. Saawa mmeka ze banziika. Mayanja kyandeetera okuva ku bantu era nze omuntu mutunuulira ne mussa wali. Nti mu ddwaliro tebajja? Tewali yajja. Naye nga tebakitegeera? Yadde. Naye bwe wafa ne babuuza bamuziika wa saawa mmeka? Emmotoka y'omulambo eriwa tagenda kugendako waabwe. Nava ku bantu. Nde nawe nkugamba nti nva mu maaso omukwano ziba zivuddeko. Nasirika nga bapostinze buli kimu. Nga n'abamu abula bannaye people you can plan so fast. Nga n'abamu batandise n'okugamba emmotoka we zigenda okuva. Natya abantu bagende baziike. Aya osaaga n'abantu. Nawulira nga buli kimu ekyadda nawulira nga neetamiddwa. Ng'essaawa eyo negamba n'okwegamba kale singa oba nayitiddeyo nenfa ekyaddala nga mpulira neetamiddwa buli kimu. Naye neebaza famire yange yambeererawo teyandeka.
ate ya byonna wayisewo over like 2 weeks over 1 week nga bonna bibaddewo. nakola ki ndi awo nkola I got a call ono omuvubuka nga yakajja owa NBS voice owa sisanyuka ba NBS that case. I don't know how he got the story. Nanoonya bubi nnyo nga yagala mmwe that story ate n'atandika obbizi okusa cause simanyi waliwo omukwano gwa sister wange naye nga tuli ba family friend oba yabigira kuba baŋŋamba tusobola okumuggyamu ssente biki ne mbagamba eyantumayo oba yamukwatirako ng'akikola yaba amussa mu mawulire. Kati Keiza akugamba nti omusajja ono tusobola nga ayagala story ne mwana sobola gikuwa naŋŋamba I pay you off ne mugamba I can't ngolwo n'ekyayi kyayedda ne baŋŋamba waliwo ne baŋŋamba osobola omugyamu ne mwana zisaagala ssente ne ŋŋamba ekikulu muzadde azadde abaana abawala Mukama yamanyi waali musasula ne bagamba sirawo omuntu agenda nga ne balooya babafunye ne baase omuntu agenda ku poliisi ate nga bamumanyi zaavuddeko bubi nnyo nti awaaba keesi yonna ekwatagana ku nze. I'm 20 ngenda kweza 21 saagala kuwulira ene issue around ngeri ku nze. Kati olwo nga kiki kyeweewalamu ebyo byonna nga baagala kukwata omusajja ne bagamba however much kati gwe okusinziira ku bye wayitamu n'omusajja bye yakuyisaamu nga toyagala bamutwale mu mateeka ng'owa nsonga ki because sigamba nti taata w'abaana bo abaana baali baafa nga bingi bye yakuyisaamu ng'omuwala era bajja kuba boonoona kuba sente tezaaliwo and it was covid period because bo baali bavuddeyo nga bagamba nti omusajja kaba mutwale mu mateeka balooya bwe bali baagala funirako flame. I'm an artist, I'm a musician. Ekisooka nalowooza ku linnya lye ndi okuzimba my career. Ebyo bino okutuukawo wali otandise okuyimba? Yes, era n'okutuuka n'okundaba nga tannansangamuko nali ndi ku bandi nga ndi kuyimba. That's how he told me nga waneno nga akyakola ki akyayagala okugettinga his way n'eŋŋaana. Nali nnyimba ku band. I had a band. Nangamba enga you know how to sing amanyi okugenda ne mbanga guest artist nenyimba kati ne mbagamba mumuleke nenga omusajja ye kyali amanyi in his mind nti nkoze eki nti wali ofudde. Nali nfudde. Yakitegera oluvannyuma nti oli mulamu? Yansanga katale nga ngenda kugula bintu awawe Gaba Road. Yalina ne kadenge yemuwerekera n'ayimirira nga alabye omuzimu najja namugamba I'm Daniel, I'm not Kathy. Kathy simumanyi nakumumanya. Namugamba sebo ye kenyini yakubuuza. Yes, he got out of the car najja namugamba I'm Daniel, I'm not Kathy. Nenekaza kwana manya wakimanyira that I'm the one ate bigenda kuddayo ne mugamba I'm Daniela era nga basinga bonna baali tebamanyi nga bakatandika okujja into my life netandika kweyita Daniela. That's what they know. And I changed my identity ate kati nali ntandise n'okugejja nga sikyali kuba luli nali katono nnyo nga nze n'amata magaze nga omuntu asobola okugamba ekirayika kituufu abantu bakola ki nenekaza musajja n'agenda ng'alaga nti takimatidde kye mugambye ninga ate nkimugambye n'agenda kati jikira layini yange eri yali yakuba ku simu ya sister wange namugamba is Kathy still alive? My sister was like, Kathy nga twamuziika dda taata watuleetera ambulance byonna twabiraba wayagala omulambo okusinga ki okusinga omulamu n'atamatama was going through a lot biki ne mugamba ajjako embwa
kyekituufu namugamba mujeeko nemuleka like that sasange yamugamba naye ozadde abaana abawala mwabasajja balina ssente you may think osobola okulinyirira abaana b'abendi the way you like naye ensi esasula ate egunjula ekyo kyo kyemuba mumanya so kati okuva olwo wamusanga eggaba temuddangamu kusinkana yadde okuddamu nga mulungi siddanga namu kuba yansanga nalekeranga naawe otambula ennyo nga nkyatya nkyatya ndaba naye kati mukwana siwaali kikyali wakududuma so kati abazadde bakitwala batya olwomaze okuyiringa obubonye bulungi nnyo biki bye bakugamba abazadde omaze okuterera owonye ekimu kiwedde tolina kyosobola kuzza mayanja what happened kiba kyatuuseewo togenda kizza mabega kitegeera ekyo kyayiseewo toli katonda ne katonda olaba obudde tasobola buzza mabega gwani abuzza emabega it happened so bingi bye wayitamu mu kiseera ekyo nnyo waddamu noyiringa oba okyalina okutya kuli wadda watereera because emyaka gye walimu gyali mito ebiseera ebyo emabega kaawo nti abasajja simanyi nawezi kuba nga wali nga ebyabasajja tobimanyi era nga bwotugambye nti wali tobimanyi nnyo gamba kyakuleetera kimanyi tikyakuleetera obuzibu bw'amaanyi nnyo watandika okuyiringa n'oddamu kwagana nti abasajja bannanga abasajja to love siganye nina love and I give it out ekintu kyesisobola kukola simanyi na kale nkisobola sijja gamba nti tewali kitasoboka naye nga okukikola ontwala wakabanga oba nkugambe ntya oba ekitonde ekisajja nkiraba ntya kyenyinza okukugamba sigamba nti saagala abasajja I love them cause abasajja bonna tebafaanagana naye nga abasinga okwambala empale netulaba nti basajja those are coward fools ekyo nga sikirumyemu they are so coward and they are fools abalina amagezi be batono abategeera olinayo essuubi mu maaso eyo ogamba nti nno bujja kukya lumu ng'okoze okuwoolera sina budde bwa revenge mayanja and I thank God yampa omutima oguli pure and I'm so proud of that nze siwalana siteeka kakuku ku muntu cause nali mpise mu kufa tolina kyogenda kunkola tolina kyogenda kumpa you know saagala mmanya so I move on okay I move on nekola ekiddako I just warn you nkugambe mayanja ABC but I sinsobola kuteekako kakuku oba ki mbiseemu ku myaka emito gye nina mbiseemu so tewali kipya ku nze kyengenda laba nti kiikino no I'm working I have hustled lwakuba abantu bebanda abalabanga alina ekyejo naye siina kyejo cause nebeezaawo maanyi gange buli kyenjagala ntetuusaako so there is nothing omusajja kyagenda okujja and agekiri special about what kyempiseemu okay yes abalongo tukimanyi nti nno abalongo oba omwana yenna azikibwa bwabwe oluvannyuma because watugambye wali nti dokita yakugamba nti kagira abatereka bonna bamaze okutereera obulungi ojja kujja mu bano ne bakoleko emikolo baziikibwe eprocess eyo yali etya twagenda with my dad netubajjayo actually nali sirabangako ku mukolo gw'abalongo kukyagambaawo it was my first time babalulira ewaffe gwe bayita okola ki mu Luganda lutuufu nti lukwalula twagala nga nti okuzina abalongo era kyoyagala omwana ono okwalula abalongo yes netubabalulira ewaffe cause baali baana baali innocent baali balina okugenda mu ngeri gye balina okugendamu ey'obuwangwa
era nabaziika waffe. Kati kitaabwe yite kimanya nti abaana baali balongo. Teyasaba kumwanika nti omwana wange bananga aluwa mu mulete ngende muziike. Nga kikyolwanirira ekyo. Waliyo nga mbonaabona. Kati taata wo akyali mu bukulembeze, akyali mu bukulembeze nga bwe Simanyi oba yali. ekisanja ekijja ddako naye nga gyali. Yeeyagale. But I had oba yalwalako ne banoonya n'ekimuluma nga tebakiraba. Baamutambulira. Mukazi we yamanyira nti omusajja ayinayo abaana ebweru. Yemala n'akimanya. Baamala tambula eyo mu bintu byabwe. Ne bamugamba. Nga banoonyeza ekimuluma. Ate baakwekoowa nti mulwadde biki tebaagala bantu bamanye. But I knew. Unamanya nti kati tugendeyo mu kyalo. Haliyo balumbirwa ssengaaki. Tugenda tukyamako somewhere to eat. Kati sister wange, waliwo sister wange ali bweru. Sister wange ayina omusajja gwe yali ayina by then. Omusajja aleeta sister we bajje ewaffe. Okitegeera batwabizeeko olumbe. Omukazi agenda ayogera ng'ayogera n'erinnya ly'omukyala. Omukyala nali mumanyi. Oyo omwami. Nali mumanyi. Sijja kwogera kyoba naye nali mumanyi. Agamba sister wange alina kyayitamu naye bambi simanyi oba n'akimalako atya. Ko mwami ono boyfriend wa sister wange nti kiki bawe mulwadde bagenzeyo Masaka. Ayina bye yalwadde tebabiraba kati basazeyo bagendeko mu biti by'Ekiganda. Namugamba ate kibuzibu ki nti omusajja afunisa omuwala abalongo ebintu biri awo bye bibasizoganya. Nga story yenyini gibanyumya. Sister wange yantunuulira bw'ati n'angamba yanfulumya newe n'angamba mbadde sisobola kugumiikiriza. Ne mugamba nsangaayo wansi ewa jjajja ngenze. Naavuga emmotoka n'angamba sisobola kuleka ogende eweka waliwo distance. Naavuga emmotoka n'antwala eri wagenda okuba olumbe. N'akomawo. Nga it's my story. Nensirika. Mukama asasula mayanja. Newe okola ki? Nti okikoze gw'olaba tekiriimu nsa. Amaziga galondoola. Kyenyinza okugamba. Leero firimu mbadde njiraba live. Olugalo lwa firimu mbadde. Ekyamazima emboozi eno bw'oba ogiwuliriza oyinza okuwulira nga firimu. Ebyaddala nnyongedde okukakasa nti nno ebiseera ebisinga abasajja bano abazanya firimu baba engero olumu baba baziwuliddeko baba bazirabyeko. Zibeera zadala bo ne balyoka bazizannyamu. Okusinziira ku mboozi nga bw'oginyumiza na byonna ne biwayitamu byonna. Era nga bw'ogayo nti Omukama yasinga okusasula. Yasinga okusasula ate wali kintu kibi kyokola ne kitadda mu maaso eyo. At least kiddira omwana wo oba muzzukulu wo ekyo yagalagaana. Naye time buyita obudde n'ogamba ekintu kye nnakola emyaka emabega nga bwegiti lwaki kizikomyewo kati. Ate kyasobola nakirandoli ng'ate ne kisaasaana mu baana bo bonna. So kakati ebina byonna byabeerawo kati watereera oli mu bulamu bubwo okola emirimu gyo na biki byonna oyimba endongo yeetambula etya? Endongo simbi. Yes. Olina management yonna? Ndi under SMP Tours and Travels. Naye erinamu gundi eri side eri erinamu ya promotion. So mwendi I'm their artist bansayininga aba SMP Tours and Travels. Yes. Okay. Endongo etambula etya? Endongo simbi era mu maaso awo ngenda bateera video baliyita ekkomera. Yes. Bali olimba baliyita ekkomera. Video kyemanyi Douglas yagimaliriza kuba ye yagikutte. Ngenda gita soon and I think
I'm not actually thinking, but it's my breakthrough because it's a touching song. About what the matuno ruliza. Yes. Ngojeko lulimbo lupyo nyimba zili china chone nyimba mmeka. Nina nyimba 12 so far. Yes, nina 12. Videos so far mbadde nako 2. Eno egenda kuba ya kusatu gye tugenda okuta endala audios. Naye ku YouTube platform ya ku platform zange kweziri ne platform ya management yange. Again, take SMP Tours and Travels, you get my music and you'll get to love it. Kwa mukwano nguyina by the way. So that it's in love. Naye atuuka n'olaba embwa nga yeemamaaza ng'ojagadde, so ate nze weemamaaza ndiyamba kitabuti. Tolwawo olindirizaamuko nedda mukwano nako okunywa agati bw'otalindirizaamuko oba olituukawa nedda ssebo naye nje sirina kyenoonya kunjagala muntu ajagala nange mwagale ate gondaga embwa mukwano ezzalawo ndisobola wenkulekera. Okay. Kale, so bagenda bakuwagire nyimba bazinonye ku SMP Tours and Travels YouTube channel. Oba Catherine Nakamate, that is my name. Era lyankozesa ne ku platform zonna. Yes. Ne TikTok, Twitter, Instagram, Telegram, byonna lyankozesa. Okay. Kale, tuli mu kumaliriza ono ekintu kyonna kiwejjusa mu ebyo byonna bye wayitamu. Era bubaka kiboyinza okuwa omwana naddala omuto because era abaana abali wansi w'emyaka 25 sigala mmiri nabona bafuna okusoomoozebwa abali wansi w'emyaka 25 kudda wagona bafuna okusoomoozebwa naye okusingira ddala because kuva ku myaka 17 katugambe olwa ku myaka nga 25 24 tibafuna nnyo okusoomoozebwa because baba tebamanyi kigenda mu maaso bingi bawadde because nga botunyumiriza nti nekigambo piru nga tokimanyi ekigambo kuba nti nno omuntu agamba nti nno olina olubuto nga tokikkiriza because gwe manyi tona kyomanyi okitegeera. So bubaka kibonza okuwa abaana abali wansi w'emyaka 25 naye kyagenda okugamba abaana bafuna challenges. Omwana omuwala afuna challenge gy'otawuliranga nako nti yino naye nga tewali there is no someone amwama tumuwuliriza ng'alowooza alina agamba mayanja agenda kuncategorizing like this and judging olina agamba oli agenda kuntwala bwati kyova nze sivaayo muwala sinenye omuwala avaayo neyeetunda tomanyi nsonga lwaki yeetunda si kirungi naye si kirungi ino naye alina kyeyayitamu ekyamuleetera ekyo ate omuntu kyoyiseemu kyekikuwa next step. Kisinzira ku baani b'olina okumpi. Can they give you ears okuwuliriza? Girls abali eyo teweetya. Say it out. Omutima gukakane naye wona akikuumira ku mutima. Ogenda bonaabona nga there is no one who is feeling your pain. Tewali alina voice, tewali alina voice yo kukwogerera but it's you. Ate bambi there is time for everything. Lwaki tugambanga nga tuwakana naye kati there is time for everything. Ojja tuuka ofuna omwami gw'otalootanga nako kufuna oba ali more than ekyo kye wa expecting ofuna. Let's give katwewa obudde abaana abawala mwewa obudde give yourself time okulaba nti ate banaye mugumiikiriza abaana abawala tupapa ana abawala tupapa naye nsaba tube n'obugumiikiriza tewali kikyasoboka kwa Mukama asetinga buli kimu mu time mwekirina okujja kati nze nali neekyayi nga nejjusa lwaki sifudde nakufa but right now wentuuka oba ntuuke ku stage nnyimbe waliwo ekyo kyenfuna neŋŋamba kati singa nafa nandituusewo wano wendi okitegeera so tubeere bagumiikiriza let us listen kuba tusingako omuntu aba akusingako ne waaba byayogera toyagala biwuliriza give it time biwa amatu owulirize ofunemu kyofuna oba olina amagezi oba oli musiru bwete ensi bwejja okuvuga kubanga it's you newoosoma bangi abasomye naye nga wamala osoma dda mu bufumbo oba amala osoma akitiraawo nze nasoma but it's my talent etuusiza wawendi ndeetedde okumitinga different people nentuukako mu bitundu ebyenjawulo ntambudde
but because of my talent. Nagamba sijja kwekyawa because of my talent. Bw'oli gye yatiitiramu. Naye ate talent yange erina wentuusiza. I thank God for that. Entuusiza ate ku bantu abatuufu. Ate kye nayitamu kyandeetera okukola ki? Obutapapira kintu. Now I know. Kuba nina kye nayitamu. Ekindeetera ekyo by the way. Okay. So kye mbagamba bambi. Obugumiikiriza kyekisinga. Ne waba ne boyfriend wo yadde abasajja batuuka emboozi zo ne zikyuka. Naye. You never know. You give him a chance. Embwezo. No, naye abasajja. Naye sijja nenya kuba ne kitange musajja. Cause si bebamu by the way. You mean temuli bebamu. Temuli bebamu. Kale embwezi mwe ez'abasajja. So ebyo Kathena Kamate so alina omukolo gonna bambaga oba kwanjula parties zonna waali ndongo ayimba bulungi. Genda nonye ku music we ku SMP Tours and Travels YouTube channel oba ku Catherine Nakamate era YouTube channel na wala yonna ojja kunyimba zo zuliza bulungi nnyo. Mumuwe emirimu ayimba bulungi nnyo so kyendowooza nti nno bw'obanga omulese ku mukolo gwo tosobola kwejjusa. Kale tukirize tukulekerere wano nze Geoffrey Mayanja bannange emboozi n'ekatenkaabe bannange. Nange mbadde ngenda kaaba naye katubaleke mutukirize tubagaliza akaseera akalungi. Nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan.